Omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuteesiteesi nze Lubega Micheal. Enkuba ey'olumaggamagga ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Wadde yabadde wezezza milimita 21.6, Masaka milimita 7.3, Kasese milimita 4.2, so nga ate yo mu Mubende zaweze milimita 2.9. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, okwo kw'ossa n'empewo okuva mu nnyanja ey'Ebuyindi nga zoolekera eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekikome oba obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okuggyako eyo mu bugwanjuba gye tusuubira nti nno omusana gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo eky'Ekaseese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29, so nga ate ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 27. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Moscow tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate yo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 45. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.